Bana nga abakyala nga wagaziwa nga nawe weemanyi nti ndi mugaze mulungi. Nabagamba bw'oyagala okutestinga obugazi bwo. Sikama wansi okwate engalo zo ziteekeyo kwowulire. Engalo y'omukazi terina kuyingira mu mmana yo nga eyingirayo bulungi nnyo. Nga tosobola dde okufiiringa ebisenge byo. Nandikwisa kiri kye batuyita naye kankyerekereze kubanga kivuma. Mukazi wattu wobanga oli mugazi omusajja tasobola kuwoomerwa mufune ku ddagala erifunza ku mmana. Waliwo akadagala bakayita mukoweewumbe. Mukoweewumbe koyo bakayita mukoweewumbe kakirinnye ddala zisirimanyi naye ngenda kukaataakingako kuneeno. Waliwo omuntu yasooka n'akaŋŋambako namugamba mayize saagala nnyo okusomesa oba kubuukira bintu kubanga munnange kino naŋŋamba senga nja kudda nkubuulire twali tugezesaako n'eddagala nga tutambudde olugendo nali mukwano mukoweewumbe yamukolera ate nammwe abali ku lugendo lw'okwejjanjaba njagala mumanye bino nti bw'obanga oli ku ddagala obanga olina ekizibu ky'ojjanjaba darling tekigenda kuwona mu lunaku lumu. Nze bwe nkugamba nti kozesa mukoweewumbe n'agaana kozesa ku gundi ku nkomamawanga togamba nti nontero lyagaanye kati lyagaanye nedda nti byagaanye tebinkolako kambiveeko. Abalala nno mwine eŋŋombo yammwe mbu simanya ne bwe nfunza ntya era omusajja ajja kwenda diya tofundiza musajja. Lwasimanyi lwaki mulowooza nti gwe okusika enfuli gwe okufunza gwe okufuna amazzi mu mmana mbu obikolera musajja. Tobikolera musajja naawe obyekolera ng'omuntu. Gwe tonyumirwa kubeera ng'emmanayo omusajja waba akuzina osobola okuwulira bulungi omukira nga gutambula munda. Gwe tonyumirwa ng'omusajja akuzina n'otuukako ku ntiko naawe n'osamula ng'abakyala abalala. Lwaki weefuula nti ekintu ky'okola okikolera musajja ng'ate naawe ng'omuntu kiba kikugasa. Mukoweewumbe tumukozesa tutya? Akalagala ko kakwata bulungi nnyo n'okamenya n'okaanikako katini n'okateeka mu ntamu n'ofumba. Bw'omala okukafumba bijjeemu oba kakenenolemu onfunira amazzi gaako gateeke mu bbaafu nga bwe tukozesa enkomamawanga. Kateeke mu bbaafu ko katuulemu tekalina buzibu. Tuulamu oba tawaaza. Enkomamawanga yonna gibagano gituulamu otawaaza ntawaaze naye kano kuba nti gwoba extra large bayirayo ne ku nkomamawanga oba oli extra large oli XX nga nawe tobitegeera oli mugazi nnyo osobola okukozesa ku nkomamawanga eyo osooka gituulamu for like 7 days then n'olyoka obeera ng'ogitawaaza butawaaza paka nawe wosobola okubeera ng'owulira. Mumbuuza nnyo nti mmanya ntya nti kati nfunze kasita otandika okufiiringa omukira gw'omusajja nti kati nsobola okuguwulira awo oba otandise okufunda era oba ofunze. Bw'oba towulira mukira gw'omusajja nga guli munda eyo tewali kiriyo kitegeeza okyali mugazi. Gezaako okulitawaaza mu wiiki ng'emu ojja kuba otandise okulabawo enjawulo ojja kuba otandise okufiiringa omusajjawo nawe ojja kuba otandise okunyumirwa ensonga z'okwezina. Tosobola kunyumirwa kwezina ng'emmanangazi kiri ng'omukazi omukalu. Tosobola kunyumirwa kwezina ng'oli mukalu. In fact ng'ekyandibadde nti kanyumirwe bikuluma bulumi n'owulira pain ebyo muwoza nti nze omusajja olunvaako obulumi buba bunzita nfuna obulumi n'empulira ng'akasolo ne bwe mba ntambula kannuma kubanga oli mukalu. Gwe omugazi sofuna bulumi obeerawo just nga tewali ky'owulidde owooza kinga omusajja tamanyi kuntambula senga omusajja wange alayika tamanyi kunyoonya mama ne bw'aba amanyi okunyoonya ate ye anaakola ati ageze mukira bw'anaagugeza enkya n'omukyawe. Nabagamba ffe kino kye tulina ne bw'ogifunze enkya n'akukyawa n'ofuna ayina omunene era osobola okusavayivinga. Tolinza kubeera nga ye bulungi nnyo wasavayivinze dda nga bw'okiwulira. Ekitali ku basajja abasajja bo si bwe bati bwe bakola. Omusajja ye asobola okulema okusavayivinga mu mbeera eyo n'abeera ng'ate munnange bigaana bugaanyi oba embeera etambula butambuzi mu mbeera bw'etyo. Kati gwe omuntu ng'oli eyo nga wagazi wadda nga naawe omusajja ne bwakwatako towulira ng'aba kugamba nti munaefuna ku ddagala ofunze n'ogala n'owooza nti omusajja ne bw'omukolera bikyajja kwenda. Kituufu omusajja ne bw'omukolera bikyajja kwenda naye tokikolera musajja okyekolera nga ggwe. Ate lema kubeera nsonga ekyo nkibagambanga lema kubeera nsonga musajja gy'asobola kutuula mu ddiiro nga bamutuuzizza oba nga babatuuzizza ne bamugamba naye ddala kiki kyonoonye ebweru n'abagamba mbazike ku mukyala wange omukazi oyo mugazi. Omukazi omukazi yagaziwa n'akomayo nga naawe kennyini bwe baba bakugambye nti oli mugazi ogenda kuwulira bubi ogenda kuswala ogenda kuwulira nti omusajja oba akuyisizaamu amaaso naye ng'ate bambi takuyisizaamu maaso. Ekituufu kiri nti oli mugazi oyagala alimbe nti wafunda. So mwerabirire mweyambe tokkiriza mbeera kubeera ng'ekuyingira oba ng'ekutuukako ng'omusajja we abeerawo nga takufiiringa takunyumirwa. Tebinyuma. Ekituufu kiri nti tebinyuma.
ebintu byokwezina bino binyuma nnyo nga munnaakufiiringa nga munnaakuwulira binyuma nnyo nga gye nkomezza singa muba mwezina nga naawe osobola okuwulira omusajja ngeri gy'atambuza omukira omusajja atunaagenda ewa Ssenga Fayi n'ayiga obukodyo bwonna alanze omukyalo wange munaye simusanyusa kanneefubeko nange nsobole okusanyusa mukazi wange maama ng'oba gwasanyusa ali biki nga gwasanyusa tasanyukisika ng'abeera omwo ng'awugga buwugga alinga ekizibu nga ne bw'aba mukugu mu kyakola ne bw'aba ng'abitegera byakola tekijja kusoboka so tweddeko tumanye ebintu bino engeri gye bitambula okubeera nga tusobola okusanyusa abaagalwa baffe oba okubeera nga tusobola okubeera mu mukwano ogunyuma muko weewumbe bw'agaana okukolera tulina enkomamawanga bw'egaana okukolera waliyo ekimankula tekyo nakyo kikola nga express okikwata bulungi nnyo mu wiiki emu oba wafunze dda ekyo kyo tokitawaaza okitawaaza n'okukiteekayo wansi okikwata n'okigotta oba n'okiyenga kakiyite bwenti kikwate kiteeke mu mikono gyo kyozeeko kigire bwoti obeerenga omuntu akola akati oba ŋŋambi okola akantu k'osobola okusonsekayo abakyala abakozesa obuntu bwe tuziyita tampons nga tamponi bwe yakula bwe kagenda okubeera kasonsekeyo oluvannyuma lw'eddakiika 3 kajjeeyo kajja kukolera amakula kajja kufunza bulungi naawe osiime mulekerawo okuwa abasajja emmane engazi ezitalina pulaani mwerabirire mwefeeko weekoleko emikolo omanyi kimayita okwekolako emikolo wakoleko emikolo omusajja akwewuunya agambe wamma kyekyo nalonda namala bebyo ebyange nsigadde nze Ssenga Fayi 256 temwerabira ku subscribe nga ku liking no commenting abannange tulina app yaffe eri ku Play Store eyitibwa Ssenga Fayi 256 tulina app yaffe eri ku Play Store eyitibwa Ssenga Fayi 256 ne tubeera ne gundi ne tubeera ne tulina app yaffe eyitibwa Ssenga Fayi 256 sorry about the disturbance ne tubeera ne lives zaffe tukola live ku makya ne tukola live emisana ne live ekiro buli lunaku live y'ekiro ya buli lunaku ebeerawo ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda ey'emisana ebeerawo ssaawa 7 ez'e Uganda ate ey'okumakya n'ebeerawo ssaawa 2 ey'okumakya running okuva ku Monday paka Lwakuna n'Olwomukaaga Olwokutaano n'olwa Sunday tebeerayo ey'emisana naye running okuva ku Monday mpaka Lwakuna Saturday sometimes ebeerawo Saturday rules tebeerawo Sunday tebeerawo ne ku Lwokutaano tebeerawo then ey'ekiro ye running buli lunaku day in day out tubeerako unless nga ndi mulwadde and sometimes when ndi mulwadde I do communicate ne baganda tujja kusobola kufuna live yaffe ya leero because of ABCD naye nga mbaagala nnyo mubeere bulungi mwebale kusubscribinga kulikinga commentinga n'okunjagala mwebale kubeerako bananga I love you nsaba Allah bampeere ekisinga obulungi Peter Sali nkwagala nnyo Goreti nkwagala nnyo Shadia Brown nkwagala nnyo Shadia Brown like oliwa TikTok tulina TikTok handle yaffe eyitibwa Ssenga Fayi 256 osobola ogenda eno otuwa follow mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba